kakati mumwiza okuba temukimanye kigenda maaso mu ggwanga nti olutabaalo tandise okulya abaana baalu lutabadde ne lwetoolola ne lwambuka ensozi ne luserengeta ne lumala ne luddeeka. President Museveni yagamba Tamale mirundi ng'amugoba nti Tamale mirundi obukorwa bwakulidde obukorwa bwakulidde Tamale mirundi baamulya bwe batyo nti mwe muyinza okuba temumanyi kigenda maaso mu ggwanga lino naye waliwo ekigenda waliwo kyebata cleansing okunaabula n'onaaba n'ofuuka muto sikunaabula kuba diluting bakunaaza cleansing n'obeera fresh nti NRM yeekiliisinga erikwezza bujja naye kikolera mu feezi nti transition egenda mu maaso step by step. Kati bwe kibanga Muhoozi General ne Kyagulanyi ku kigambo ky'enguzi bakwatagana ekyo kiba kitambula kino kye mulaba si kya President Museveni si akirimu damu akantu k'ogambe bw'olaba Kyagulanyi ne Muhoozi ku nsonga y'okulwanisa enguzi bakwatagana ng'eddoboozi lyerimu ojja kuwulya ekirava mu y'ebiraka ontegere kyegamba kuwulira nti generation egenda okujja oba manya omukulembeze agenda okujja tagenda kubanga jjajja kubanga nabagamba nti President Museveni mukubya byayi kubawulwa enguzi ekisooka mulimu bantu alwana ffenna simanyi ono minisita aludde nange ate ono mutabani wa gundi bali banaawulira batya nga banyamba mu lutalo kakati bano abali ba pizza tebaagala mmanya ebyo kasita ozirya ng'owulira nti Kyagulanyi ne Muhoozi tebaagala kumanya byammwe ebyo mbw ate omanyi jjajja wa gundi wano mu Uganda kasita President Museveni anaagenda bagenda kuyoola abantu wano olyoka owulire naye mwe mukirabanga ekyokusaaga ekyokubiri Parliament bagijjamu obwesige indirectly naye simanyi oba ababaka bakiraba naye gwe omanyi kyekisegeeza okukwata omubaka okukwata kyandibadde awo naye okuyingirira enkola y'emirimu ya Parliament baba akumaze dda amaanyi nti ekisooka Parliament yali eyangwa mangu nnyo okukitusalira ddagala kino neteekawo obukiiko bo bennyini ne baandika okwebulirizaako ne bakinoonyereza ne kiggwera mu Parliament ne bediscipliningira eyo naye kasita owulira ng'essiga liyingidde erikulembezi executive eyingidde Parliament manya nti yawambiddwa Parliament bagiwambye ate that is dangerous for democracy kati bwe njogera bwoti abantu abasinga tebabitegeera kati kankubuuza ekibuuzo akamba Paul nkuwulira Paul akamba engeri bamukwatamu wagiraba nga mubbi wa nkoko wagiraba nagiraba naye sigwa tusomedde sente sente zaali nnyingi ngamba sente zebatusomera luli sente nnyingi kati mbasomedde sente za cooperatives biliyoni 17 meka biliyoni 17 waliwo gwe bawa triliyoni ya sente nga tebabakwata abo kakati mwe temunakutegeera bano bakamba Paul byennyanja bito naye bandikutteko ku waliwo ebinene kati waliwo agenda okukwata ebinene ajja kyova olaba oŋŋambye nti it is a step by step transition kati bwali onakitegeera nze singa mbadde wano nga ni mubbi nga mbadde enziba mu Uganda muno singa nadduse edda mu Uganda kubanga ekijja kikambwe kubanga nabagamba President Museveni talina emyaka 10 eriyo omusaayi omulala ogujja waliwo ekijja ekirala ekigenda okuyoola buli kimu abaana ba pizza kubanga ono gundi ajja balaga nti nze kununula ggwanga lino muve kubira ebyamuzeeyi temunyumize byamuzeeyi oba mwalwana oba mwaliwo ebyo byali byammwe Kyagulanyi yazze naye tajja kutojja munyumiza ebyo kyovula Kyagulanyi bali bamuteze ekyampuuga kati bano bamubuulira nti mpuuga ali mu miliyoni meka bamuwa 5 owulidde kakati nga Kyagulanyi kyalina okukola kwanguwa goba mpuuga ng'omuliro guno tegunnakusituka awaba ate kubanga bandika nti komishona omulamba ne mubisirikira bwe mutyo Kyagulanyi n'asirika tegeeza baagabana ye n'ayanguwa n'akola ki musajja vaayo n'amugoba ne yeesangulako bw'ati vaayo biba bikyali awo ne bikwatiramu n'abakomishona b'enda